Violet sawa mukaka love. Fine. Violet mwagala. Kale Violet jonna gy'oli nkwagala gye mazima. Siso agula Benz, so agula Range Rover, tonjagale. Ebyo bye sisobola. Naye nga nze nsaba. Oba osobola okunjagalirayo nga sina ssente. Toyanzeege gwe n'atulaba ku Moon TV nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwa ni ku TV yo webale kundaba jona gy'osinzira okundaba manyi nti no bitambula bulungi side eyo olunaku olwaleero ndine baby girl Faye erinnya lyokubiri tujja kulyogera oba ye bwana abasoboda analyogera naye nga Faye erinnya lisinga okumanya y'omu ku bawala abalungi betukkiriza black is beauty mwana muwala black naye nga mulungi. Yes, black is beauty. So gwe tuli naye essaawa zino mbadde nsaba Faye osooka obuuze ku batulaba ku TV tandikira awo. Mujje baleka abatulaba ku TV mwasuze mutya emirimu gitambula gityanga nange Faye kwe ndi ku Moon TV mbatumirako yonna gye muli bonna abali ku mirimu abaliwa bonna mbatumirako. Faye nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi mukama. Oli bulungi? Tolina tabu yonna? Mpozi obeera side wa? Mbeera Munyonyo. Naye abaana baagala emunyonyo. Obeera Munyonyo. Naye nange njembereko emunyonyo eyo nja kuvaako ensambya makindi nzijeko emunyonyo side eyo. Munyonyo wagamba ki? Walungi tewalina tabu. Mpozi mmwe naffe tulyoke. Oli muyimbi oba? Siri muyimbi. Toli muyimbi? Kiki osinga okwagala? Kyensinga okwagala mu bayimbi what? mu bikolwa bye bya bulijjo olwoyinza okugamba nti nze nsinga kwagala mupiira, olinaga nti nze nsinga kwagala kuyimba, olinaga nti nze nsinga kwagala kuzannya komedi oba katemba. Ekyo nsinga okwagala mu bulamu bwange obwa bulijjo ndi muzannyi wa movie naye naakatandika. So kati awangambe nti nsinga okwagala njagala mpangule nayongereko mu maaso. Okay. Violet omumanyi? Violet amumanyi. Omumanyi otya Violet? Violet amumanyi nga nze ndi faani we kale mwagala nnyo. Mu bayimbi bonna be naakalaba ba upcoming Violet ankolera. Kiki ky'osinga okumwagalako? Kyensinga omwagalako mulenzi kale mulenzi tali awo nti fine ayinza okuba alimu okwematira naye nze takundaga. Mulenzi ali cute talina tabu yonna. I think bw'aba agenze kusinkana omuntu amurespectinga, bw'aba ayogera naawe akulaga nti asobola okubeererawo ku ebyo bye mumanyiiko ebitonotono. Violet musajja muyimbi ayimba ennyimba ez'akabeera essaawa zino tuyinza okulowooza nti y'omu ku bavubuka abaliko. Luyimba ki olusinga okukunyumira ku Violet? Oluyimba olusinga okunyumira ku Violet naye oluyimba olwo nyinza olukyekingako naye sirumanyi. Nawe oluyimba oba luyita ndi bulungi. Nafuna njagala. Ate ennyimba ez'enjawulo. Akayimba akasinga okunyumira ku ye nafuna njagala ndi bulungi. Nameera amalala ate nakalala bakayita amala. Ako sikagendera kunywa kasinga okunyumira keeko nafuna njagala. Nze bwe nnina mala kizewanula kati nayiga. Violet musajja muyimbi celebrity wamwagala ng'oggyeko okuba nti oyagala music we ate nekenyini omwagaliramu ebya love. Kati omusajja kati nga Violet omwagalako ki bannaye? Sigamba nti mwagalako ssente, sigamba nti mwagalako bwa serebu bwe nedda. Njagala ye ng'omuntu. Kale nali my first time okumulaba namulaba ku TV
Nali nasooka mulaba ku TV second nali ku campus ke ayu kansanga nempulira nga Ivo Official amwogerako Ivo Official mukwano gwange nnyo nempulira amwogerako nga linga mumanyi nange ne munoonyerezaako nenteekamu Vailota ku YouTube ne munoonyezaako ne mulaba bwe namala omulaba for really ekirowoozo ekyanjira nalowooza nti bwe namugamba nti mwagala kale nawulira mwagadde obulamu bwange bwonna ne boyfriend ne ba boyfriend wagwa mu love yeah ne ba boyfriend bwe nali nabo n'owulira ng'obakyala naye omwana ono nekati boogera nebagamba Vailota omwagaza biki upcoming talina kyagenda kukuyamba naye nga Vailota mwagala nganze on my heart sigamba nti mwagalako bwa serebu bwe sigamba nti mwagalako kale mubalako ssente nedda kati ki ekikusikiriza okuvaayo okulya nga omutima gwo gwagadde Vailota? Omutima gwange okwagala Vailota nalanga mulenzi kale ali kamu si ye mulenzi omuzibu mbayimbi fine ayinza maaso yayinza okweraga naye right now teyeeraga talina buzibu bwonna kale kye nasinga omwagalako ali kamu okay kati wano mukumwogerako friend wo mukubeera nga amwogerako nga muli ku campus nga yali amwogerako atya yali amwogerako nti muyimbi wa kabi yali amwogerako ki yali amwogerako gwe ekyakusikiriza okugenda ku mutimbagano omunoonyeeko omulabe omuvuka gwe bwogerako? Nze nali simanyi nnyimba ze nawulira Ivo nga azoogerako ate lumu nenzija nendaba Ivo nga nsindikidde ka video nga bali mu dance ne Vailota n'akansindikira ngamba oyo ye Vailota ne musaakingako ndabe ennyimba ze nze nali sizimanyi naye nga wabula bulabi nga sinafuna interest gyali lumu nenzija nembirowooza nentandika omutimba ku status yange abalenzi ne boogera bingi bensoma nabo baani ne boogera bingi awo naye nze tekyanzijaako kirowoozo kyonna kiruubirirwa kyo nempulira nga nze obulamu bwange bwonna mwagala. Waliwo ebintu ebisikiriza omuntu nga bonagamba nti kakati Gayi oyo namulabye Gayi alabika bulungi Gayi alina bodo oba Gayi mutono obutono bwe mbwagadde ayambala bulungi ayogera bulungi waliwo ebintu ng'ebyo ebisikiriza omuntu? Nedda si ebisikiriza oba toyagadde muntu omuntu bw'omwagala nti ayambala bulungi enkya n'ayambala bubi oba tokyamwagala like n'omuntu bw'omwagalako nti ku face afaanana bulungi biki naye oba tokyamwagala. Vailota sigamba nti mwagalako face ye mwagalako yenze nga mwagalanga nze omuntu kale mwagalanga ye omuntu saga amanya biki bimuliko saga amanya ki samunoonyaako nti gamba nti serebu samunoonyaako nti mulenzi mulungi fayini mulungi nenze samunoonyaako ekyo. Wali omunoonyezaako okumusinkana okumugamba nti Vairo mwana ng'onkuba? Vairo sinze yamusinkana waliwo omuwala mukwano gwange balirawo tuzaalibwa ku kyalo kyekimu nzaalibwa omwami gwe bayita Sewandigi meya w'eryantonde oba lyantonde owulirayo? Mpulirayo nange ndi kulwa Masaka olwo ndi musajja w'e Masaka. Nze nzaalibwa omwami gwe bayita Sewandigi kati oli azaalibwa omwami gwe bayita Julius Julius yali apangisiza omulenzi gwe bayita Vailota ng'ennaku z'omwezi 17 January okugenda okuyimba eryantonde ogenda oyimba eryantonde Vailota n'atajja kati bano lwaki teyajja? Tebamuwa ssente? Bamuwa ssente sibimanyiiko naye nga nze omuwala mukwano gwange bamuyita Jenny era ye yamusinkana baali bamuteeka akasente kangi okusinkana Vailota naye nze nagumiikiriza nti omuwala n'ogenda okulaba Vairo yali agenze kulwa kigendererwa kyo oba bibye birala? Bibye birala ffenna kale twali tumwagala nga naye amwagala nga ne Vailota amwagala so kati neŋŋamba sijja kibeesingako nnyo nti kyali wange ayagala Vailota abaana basazeewo
ajja noonyamu gw'ayagala. Kati oli yamutuukirira naye tebaayogera kiri awo kirabika naye nga yamusanga eyo simanyiiyo yali alinayo show gyamusanga mu bayimbi banne ne boogeramu nze tansisinkanangako. Kati mukwano gw'oyo kyamutwalira ky'okulaba Viral okumusinkana ekyamutwala naye ngamba ki ekyamutwalira costs. Kale abalenzi be yali ayogera nabo yali amanyi ayogera ne Violeta nange nayogerako nabo abo abalenzi yali amanyi ayogera ne Violeta bwe yali ayogera ne Violeta nga bamubba emitwalo 2 nga buli bamusaba ssente nti njagala agendako mu ka trade center agula kino biki mwala teyafaayo lwansonga omulenzi yali amwagala n'awaayo ku ssente yagenda obalabalamu nga giweze emitwalo 2 zabadde ajja abawa yagenda otuuka nga babadde ayogera nabo si Violeta nga ne Violeta tamulabangako tamumulirangako na ku ddoboozi lye. Violeta teyakomaawo n'amuwa contact namuwa enamba ye entuufu nga Viral yamuwa kati olwo amufuna ate okumuwa enamba ye entuufu yasanga kale bodyguard wa Violeta n'amugamba nkwegayiridde kiriwo ekiti ne bwekiti n'agulyayo like bodyguard wa Violeta n'amugulyayo akukunywa n'amukubira n'akubira Violeta bwe yakubira Violeta n'amusomera enamba ye kirabika. Kati kumufuna ne boogera Violeta lumu najja namuteeka mu blacklist. Bwe yamuteeka mu blacklist nakubira ku ssimu fake Jane yakubira ku ssimu yange nga Violeta tagikwata n'akubira ku ssimu endala eyiye ya Jane Violeta n'agikwata. Violeta n'amugamba munnaye gwe wadde oyogera naye si yenze n'amugamba kyengenda okwogera kya bulalu naye weddeko tebagenda kubeera nga bakubba ssente abatambulira mu mannya gaffe be baki be bangi lwansonga tuli bali public figure. Mwala n'akitegeera ne babeera nga oba baddamu connecting nga simanyi naye nga nze Violeta njogera naye ku WhatsApp olumu ne mukubirako. Kati bwe mwogera musinga kwogera mboozi kyawo nayogera naye ne munyonyola kye nali mpulira on my heart ne mugamba nkwagala onkuba bwe namugamba yaŋŋamba osobola okukkiriza ntubanga nga tuli ba mukwano in love nga teriiwo gwe n'ogamba nedda tekisoboka. Ne mugamba nedda nenkirowoozamu ne ŋŋamba okay kankirowoozeemu ne mujjako ku ssimu netubeera nga tuconnectinga ku WhatsApp so kati siddangamu mukubira naye nga nze mwagala sigamba nti mwagala nga kyali wange biki nedda omwagala bya laavu. Kati Viral lwaki tomunoonyaako n'omusinkana maaso ku maaso because kyamanyi nti omuntu bw'oba ng'olina ennamba y'essimu nti kiba kyangu nnyo omugamba omanyi njagala kukulaba fine ebiseera emaaso okugamba nti sirina budde siriiwo ndi wano ndi wali naye era asofisa yakadde konna n'ofuna womusanga oba womusinkana wali omugambyeko kyokumusinkana sikimugambangako natuuka kale nempulira mutidde ne mmuta ebya serious nga saamugamba kintu kyonna naye bwe kiba kisobose nsobola kimugamba nti njagala kusinkana gambe nange ekinnuma ku mutima. Mulenzi ne Viral lwaki olumya omwana w'abandi omwana akwagala oli awo weekozaakoza kyokati naye oyinza okwesanga nga nagwe wayagala nga naye agwematirirako kitegeera bwebitewe tutambuliramu by the way ebintu bya laavu bizibu nnyo omwana naye kukuuma kigambo ekyo anytime any day oba ojja funa kiweetaaga tomanya nze like nzikiririza mu kuwangula tomanya njamufuna. Naye abayimbi bangi tulina abayimbi abakabi wano tulina bajostede tulina Palaso omukulu Eddie Kenza ali awo Mr. Semyekozo talina mukazi yenna agamba
ba David Utalo ye mufumbo mchala we nakuze tumayibye bali mu side yao wa mchala ya nobo baachaliwo neka letu nzo butamuteeka munnyo netune Kenzo semyekozo yetu maitalina mukazi palaso na hatulagala genna kuzino ne naye leka tanaba kusala wunnyo abavubuka we bali awo bafiki famika bonna bali awo muchala wa wizo yabuka na dairwa bafiki bonna bali bahani no uni waliwo mneze balobalo ani mudra lyawo abavubuka we bali abakabi abalala lwaki wesiba kuya kwematirirako nga abavubuka abala we bali abakabi Victor's njogera naye mukwano gwange nenga nze simuyinaako interest nali badde ngamba nti kale abayimbi bangi otherwise nina nebensinka naawo ewa ku foundation ewa Wembley mukwano gwange ntera okugendayo ate nina bensinka nayo abayimbi bonna kale sibaagala nze nyina gwenjagala kugamba onomutima kugufiira abayimbi bayinza okuba abangi naye nga nze sibaagala kale mpuya sina interest gye bali obanga ndaba tebalina kye banyongerako ate ni bwemba mwagadde singa bukya ku makya Viral n'agamba nti nzikiriza bwe bukya ku makya Viral nakkiriza tomanya tulina kye tusobola okweyongerako bw'aba nzikiriza nga nze nagamba kakati nkwagadde njagala tubeere fembi tufumbirigano nera nange ekiyinza okubeera essanyu libeera ssanyu of course okay ate bukya because kibeerawo munagamba omanyi onjagala naye nze nga nina omuntu gwenjagala omulala nga nti naye tungegera byagamba tubeere ba mikwano kati kuno nakikakasa nagamba omanyi because mutanzo ga tubeere ba mikwano nga talina nga alina kyayagala okulabamu naye nga akyana kyagala okulabamu nakyana kyabalaawo alabe ddala omuntu nali serious oba nedda naye ne butuuka n'agamba nti akati byaddala ebya serious nina omuntu gwenjagala ndeka ogenda kukola otya nga Viral yakyogedde n'angamba alina omuntu omulala gwayagala basi sirina kyakukola mba ngenda kugumba mba ngenda nyiga ebiwundu mbadde manyi nti oba ogenda kwetuga okwetuga kiri awo abana bamugamba anza okukyawagana ne boyfriend we nomulesa bamuyamiza amakere ndayagala kwetta nogamba nomwana nange nsobola okukifunanga naye kati omuntu ategeera Viral bw'omuleka fine sisobola kwetta lwa Viral edda nsobola okubeerawo nenyiga ebiwundu kale nembeera mu life etategeerekeka naye nga sesse kati wamala okusoma ku campus oba nedda ndi ku last osoma cost nsoma ro mateeka lwaki tomutwala nomuwaabira nemuwoza mu kooti omulenzi munoonya yebuzaabuza n'omutwala mu kooti n'osimba mu maaso g'omulamuzi nga gwe looyawo naye ekisoboka omuntu omulekera emirembe neyeesalirawo nga ye nsonga ndi muntu mukulu nsobola okukitegeera kuba bayinza okuba baali bansabyeko nti nkwagala negamba nedda sisobola kukwagala kale osobola mulekanga bwakyagadde n'omwesonyiwa n'okita naye nga ssebo Viral njagala okugamba kyali wange ssebo tukunoonya wonna wooli tukwetaaga tukufefeta tolumya mwana w'abandi feeyi omwana laavu gyalina nyingi nnyo vamu ebyo ebyekiyaye omwana akunoonya tukunoonya ssebo twagala kukulaba ensonga zino tuzimalirize omwaka guno gwa 2023 nga tetunatuuka mu mwezi twangedde mwezi gwa 2 nga tetunatuuka mu mwezi gwa mwezi gwa 3 tulina okuba nga tumaze okukulaba ensonga zino nga tuzituddemu tuzimalirize ekyo nakyo kiggwe tolumya mwana w'abandi ojja kumulwaza laavu gyalina mpitirivu
oli eyo weebuzaabuza viral kiki naye nga ogambye nti bali abayimbi abalala gwe fine bagalamu ne music waabwe naye ebya love nedda bakuleke nedda ni waligenze ne Victor nesi muvubuka mubi Victor Rose nedda nedda si mubi ate nga naye alabika naye tatalina mu ayinza okuba talina naye nze nyina gwe neetaaga so agenda n'omutima nga tegwetaaga oli ate ningenda naye nedda nyina okugenda n'ono gwe neetaaga fine ye bw'aba tanneetaaga sobola okitegeera lwansonga nange erina gwe nali ŋŋambyeko sikwetaaga osobola okukigumira noddayo mu nju n'okaabireyo mu kisenge n'okaaba ne weba wiiki ne lwaki abawala lave baluma nnyo bannange lave etuluma lwansonga omuntu omugamba ekituufu ye n'alaba oba mulimba ne mukama lave etuluma nnyo abantu okulaba nga lave etuluma batulimba nnyo namala okukozesa akuleka naba nga takyalabika nange nsaasi abawala bannange kuba tutambulira mu buzibu bw'amaanyi osanga omulenzi n'agamba nkwagadde ne mumala 2 weeks month 2 month 3 month n'omala n'omwagala kale bw'omala omwagala ye bw'amala okukebera aba afunye kyayagala taddamu kulabika aba taddamu kulabika okuba essimu takwata weereza message ku blutikinga so kati bye bizibu bye tutambuliramu nga ffe abawala nawe n'ofuna omuntu gw'oyagala ng'omwagala ebya serious oba nga meti naye alowooza nga abalenzi kye batukola mbu naye kyogenda omukola kyesimanyi naye namabala namwe mubitukola omuntu nenze nega nti nkwagala gudonga manawe nti onjagala naye nga ye tonjagala nembera ngutekamu obusente bwange kasobola banga obusente bukendeddemu emisinde toddamu kulabika by the way sente size ezikwana sente size eziwasa sente mugenyi okusinga gwaliwo zino essaawa sente bazikola bukozi sente tezibeera awo nti onaazisanga omwami gw'ofumbiddwa nedda mutuule mwezimbe n'omwami wo mufune sente nanti oyagala sente muzikole babiri mulabe oba temufunemu kyonaaba oyagala ojja kuba okifuna mu budde bw'okyagaliramu ng'olina sente zo bikino okusanga omusajja ng'alina sente ate n'omala ozirya n'omukaza n'otambula n'ogenda simanyi nti oba osobola okufuna emirembe mu nsi muno tekiriiwo kale twagala kumaliriza naye nga tumaliriza mbadde njagala oyeko obugambo bwogamba viral nga tugenda bwobeko obugambo bwogamba viral nti viral sebo namugambidde ebyange va mu bintu by'okwebuzaabuza ebyo fono laavu mpitirivu nnyo kati baako obugambo bwojja ku mutima yagamba ali singo mwagaza ati ate kati ali singo atali omuntu ali singo olaba omuntu abeera singo yenna atali virgin olaba omuntu abeera virgin ng'ali singo oyo ate ye mulungi because abatalina kati gwabaze ng'omwagala oba olina percentage ya 99 oba 90 kale 95% okumufuna because abeera singo tabaka bamulokeera nti ajja kumulondoola amugambe obadde naani oyo kitegeeza gwoba mulina mu ttaano gwoba mulina mu ttaano otya abasajja bayira webeeraga tojja gamba nti omusajja onaamukakalavu naye nga nze message gyempa bakyala bannange tuleke kulookera mu ssente togamba nti noonya sereebu nti lwakuba munoonya lwa ssente ze nedda nyinza okuba sirina ssente ziri awo z'amaanyi naye nga nina ssente zange nina ssente zange zisobola okumbeezaawo kale okusinga okusaba omusajja ssente musajja muleke akuweereze nga yeeyagalidde nga gwe tomusabya kuba masimu limpeerezaayo 2 lulimpeerezaayo 5 lulimpeerezaayo 10 kati mpeerezaayo 3 lenti bandi bubi anti njagala lugoye njagala genda out nedda
Sajja atuuka n'agamba nti ono omukazi gwe nafuna kiki kino kunziba kukola ki n'owulira kale omusajja n'awulira nga akwetamiddwa naye nga nze kyennyonnyolako bakyala bannange yadde siri ndi muwala kale kyennyonnyolako bawala bannange ne bakyala bannange tuyige okwezimba nga ffe sente z'omusajja si ze zituzimba ffe kale zokka naawe kennyini osobola okwezimba ng'omuntu naawe ne weezimba n'ozimba ne bbaawo gw'oli naye kale kisinziira ndowooza ki gy'oyina niffe tuliwo okulowooleza mu ssente tuliwo okulowooleza kugenda out tebiyamba okwezimba kyekintu okubeerawo n'ogamba mwami wange bw'aba aleese gumu kitundu katukozeseeko 5 tutereke ogumu ekitundu tutereke 1,000 nange bwe mba ndeese 10 nsobola okugamba mwami wange ndeese 10 kati tukole tutya ye n'akuwa ku magezi ne mwetetenkanya bwe mutyo lwaki muba temwezimba nga mwetetenkanyiza bwe mutyo so yo message gye mpa bakyala bannange kati bakyala banno mmaze okubawa message kati message ki gy'owa viral ta viral tasaamu kakalavu fine viral tamwagala kale viral gyonna gy'oli nkwagala ge mazima sisobola agula Benz sisobola agula Range Rover tonjagale ebyo bye sisobola naye nga nze nsaba oba osobola okunjagalirayo nga sirina ssente ziri awo z'amaanyi naawe tolina ssente ne twezimba nga ffe ne tutegeregana maybe tunaabeera twezimba mpola mpola tomanya emessage gye mpa Violet amwagala nnyo obulamu bwange bwonna simanyi oba ye alinziriramu kyesimanyi oba oli awo alinziriramu anytime nze nekkiririzaamu tomanya ajja kunziriramu akaseera konna love eno etukoza wetugeza okay viral sebo ba mtu byokwebuzabuza oba nali wano akupenda sana kale toyanzege bali agala kuwayo akalango ka movie yaffe wa kibiina kyaffe bambi mpita buli omu ayagala okweyunga ku kibiina kyaffe ekyakina masiko kale tulina ne firimu gye twafulumiza oba oginoonyaako ogenda ku YouTube The Boy Child at Namasiko ye firimu eyafulumye waliyo n'endala nyingi bw'ogenda osobola ozifuna oba n'owandiikamu Golden Abbey Sasa Baby oba n'owandiikamu Global Swime oba n'owandiikamu Zack MC kale wonna otufuna ku YouTube ku Instagram wonna wetuli firimu kale ekibiina kyaffe bakiyita twina masiko ofisi za maziriddawo ofisi zaffe ziri awo wayitawo busega naye ng'osobola tuli bawala ffe tuli bavubuka twakakyetandikirawo bizinensi yaffe kale bw'oba olinamu kasente akatonotono wetandikirawo akatonotono ka bizinensi essimu gye bayinza okuyitako essimu gye bayinza okuyitako eri 0750 17 17 85 gyesobola oyitako n'otufuna kale ndowooza byebyo toyanzeege naye nga vairota sebo ensonga gye tuliko nkulu nnyo giwa amatu amaaso n'omutima mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tusinkana olulala